Okusinziira kwa lipoota ya poliisi eyafulumizibwa mu mwaka gwa 2024, abantu 183 be baafa ng'okufa kwabwe kwekuusa ku butabanguko mu maka, nga ku bano 82 baali baami so nga 75 baali bakyala, 26 baali baana. Alipoota y'emu eraga nti ku bakyala 754 abali mu kkomera ly'abakyala e Luzira, abasibe 5 baasalirwa emisango era nga gyekuusa ku butabanguko mu maka. Okusinziira ku Nicholas Nabaasa akulira poliisi n'omuntu wa bulijjo e Nateete, abakyala bangi beeyongedde okutulugunya abasajja newankubadde nga abasajja bangi batya okuvaayo okwogera. Ene enkola eya Najja na Kaveera naye ngenze ne Fuso nedda eresemu ki? Eresemu ebizibu. Kino kye kimu ku biwaliriza ab'ekitongole ki Justice Center Uganda okuvaayo ne basinkana abatuuze b'e Nateete mu division y'e Lubaga n'ekigendererwa ky'okusomesa abantu ebirungi ebikwata ku mateeka n'eddembe lyabwe. Justice Center Uganda nga project ya government yateekebwawo kuleeta ki? Kuleeta bwenkanya eri abantu bana omuntu ono owa wansi atalina busobozi bufuna looya oba ng'eddoboozi tesobola kuwulirwa. Kati tuleesa abalamuzi leero ne tuleeta ba LC ab'oku kitundu, aba poliisi nabo tubaleese, aba probation kwegamba abakulembeze ab'omu kitundu, abantu bano aba wansi nabo basobole okubaako ebibuuzo bye bakola ki? Bye babuuza oba bye beemulugunyaako bye bakola ki? Bye basobola okutuusa. Wano abamu ku bakyala basinzidde wano ne bategeeza ng'abasajja baba basuulira obuvunaanyizibwa ekibaviirako okwekyawa. Abakyala bakoze emirimu gyonna egisaana n'egitasaana babeezeewo abaana baabwe naye ng'abasajja gye bali. Abasirikale abasajja bwe tuba tubagadde ne tubakyawa wabaawo ensonga. Mu lukuŋŋaana lwe lumu bano balumiriza poliisi okubakwatanga ne basibako ebisangosango n'ekigendererwa eky'okubaggyamu ssente. Nga yeebase n'amukonkona ate n'adda oluusi mu kumutigaatiga. Tusaba baweebwe eddembe lyabwe nga bajja okukwatibwa. Abasirikale nabo bamanye bazadde bamala bafuna bamanyize tuli ozadde omwana omuwala n'omulenzi. Mukimanye nti nga tuze mu bya corruption gwawadde n'arisiivinze mwena mukola ki? Muvunaanibwa. N'olwekyo mbasaba mutuyambeko tulwanyise corruption mu police. Tetusobola kugirwanyisa ffekka. Wano omulamuzi wa kkooti esookerwako e Mengo Justice Adam Byaruhanga wasinzidde n'alabula abantu abakozesa amakubo amakyamu okugulirira abalamuzi ne bamaliriza nga babbiddwa. Omala kutuuka kkooti bw'empangalira e Mengo osangako abantu abeeyita balooya. Nze kulaba nze ndi muganda w'omulamuzi. Omulamuzi mumanyi nasoma naye kakati oyagala ki? Njagala beeyi. Ekyo kiwete. Ono akubirizza abantu okwerwanako okuyiga amateeka. Etteeka ligamba oba ogenda kukwata omuntu yenna gw'osuubira either muzi wa misango oba suspect olina okubeera ng'olinawo ki? Omukazi. Either nga mu poliisi oba bwe kiba kiganye kangambe ng'ogenze mu kitundu abapoliisi abalimu basajja bokka naye nga bagenda okukwata muki? Mukyala. Balina okunoonya n'abakyala b'ekitundu. Dorcas Kwaka okuva mu Justice Center Uganda agamba waliwo obwetaavu bungi mu bantu okumanya ebikwata ku mateeka kubanga olw'obutamanya bangi batulugunyizibwa ne bayisibwa mu mbeera etagwanidde. Tubadde twagala nnyo tutunuulire ensonga za domestic violence naddala mu bakyala naye kakati bwe tutuuse wano tulabye ng'ebintu ate unfolding ebintu ebirala ate abantu ebibanyigiriza ebisinga okubanyigiriza. Abakyala ab'omu kitundu kino basinga kwemulugunya ku bikwekweto bye bakola abapoliisi bye bakola mu kiro oba olw'eggulo ne babayoola abakyala mu bungi nga bali ku mirimu gyabwe ne babatwala mu kkooti ne babasibako emisango. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.